wonna waliwo ebintu waliwo resolutions ze bakoze. Ntwala omukisa guno okuleeta message eno gye muli n'okugitwala ku kitebe kya NUP enkyukakyuka mwenna. Honorable Ssenyonyi abasajja batudde ne babala ebintu bino ne bagamba bwe bati bwe tubalemesa akalulu kano eno no breaking news bannaaye musharinge jawano omuzannyo se saagala wano omuzannyo sawa siza kuzannya kakati abasajja bagambye nti Nalukoola bwe batunulira Nalukoola ali mu kureplacinga Council wa Mary. Owulira abasajja nga bwe batubala amapeesa. Nalukoola looya atabuusibwabuusibwa bw'ayingira palamenti, so ku nsonga ku saidi eyo balaba nga tuba tuzibye ekituli kya Council wa Mary politically. Ne bagamba Ssenyonyi yeefudde ekirala mu kulabisa ne mu okubeera active ennyo okuva ddala mu palamenti ne bweru wa palamenti. Bw'abeera ne Bobi Wine kintu kiba kigenze wala. Basazeewo Honorable Ssenyonyi olunaku lw'enkya aveewo batuwe mixed feeling enkya nga tucelebratinga win ya Nalukoola naye ate nga tumooninga okufa kwa Honorable Ssenyonyi. Era security detail ya Honorable Ssenyonyi bagiragidde eveeyo. Omuntu ali okumpi ne Honorable Ssenyonyi amubuuze bw'aba aba security baabalina. Okusinziira ku byenfuna abasirikale baba mugjeeko enkyatambule yekka nga talina basirikale. Bw'aba tannaba kukifuna abasirikale be balagidde baveeyo. Bagambye wonna bw'anaabeera mu kusupervisinga akalulu waliwo wajja okutuuka ku gundi ajja kutuuka ku polling station wabeerewo kafulakase katono bwe kati bamukube essasi bagambe straight bullet. Bagambye kabadiringe ne consequences naye he's becoming too much. So encha Honorable Ssenyonyi His Excellency ndowooza ye tajja tambula tewali nsonga lwaki ajja mu kalulu ako. Naye Honorable Ssenyonyi Lewis Lugongoya abantu babiri naye okusinga Honorable Ssenyonyi ye bagambye aveewo enkya. Kale tuwangule gundi Nalukoola akawangule naye ng'ate tulina omulambo gwa Honorable Ssenyonyi. Era kyabaalabirako bw'akeera ku makya nga talina basirikale be ng'amanya obanga kati baba mugjeeko. Era omuntu yenna ali wano Honorable Ssenyonyi ndaba wano mumutaaginze Lewis Lugongoya His Excellency Kyagulanyi abantu mwena ab'omu NUP Honorable Waiswa Mufumbiro mukubire ku Honorable Ssenyonyi bwe baba bamugjeeko abasirikale muyiye ekirala ekyokukola enkya. Bw'aba awulira ekisingako enkya afulume. Bw'aba awulira nga waliwo ekintu ng'amawulire agawulidde agategedde asigale enkya abalala bakole bye balina okukola. Ndowooza message ngireese. Eno resolution erimu mugisha muntu ey'okutta Honorable Ssenyonyi. Bagambye NUP yeefudde ekirala naye nga Ssenyonyi bw'omuggyako Kyagulanyi obeera omuwaguddeko ekitundu ekisinga obunene. Mukama abawo omukisa ag'amawulire gendeese gonna ganaabeerawo nja kudda. Okubba kwa kalulu waliwo essomero eddala eriri e Kanyanya. Okkiririra Kanyanya n'okkirira nga mu Kirokole lya mutabani w'omugenzi Kaziini. Nawo waliwo ekintu ekitambula. Mutabani wa Kaziini oyo bagambye erinnya lye yaani. Waliwo essomero awo simanyi bayitawo oba ku Pawudo oba mu Pawudo oba wa awo waliwo essomero lya mutabani w'omugenzi Kaziini. Nawo waliwo ekintu kye baagala okukolerawo ku kalulu. Yes, naye kuba nzizeko awo nenjogerako ku peji yange Katonda nanyamba nenkubirako Tikyalumbuye nembategeeza ku kanisa wa Ssenyonga, ku kanisa wa Bujingo, ku kanisa wa Kakande ne wa Bujingo ewaka waliyo okubba obululu. Naye kati bwe batusobola okuba tubafunzizza bagambye kabatuwe batuleke tuwangule balangirire Nalukoola naye ng'ate bwe tumooninga okufa kwa Ssenyonyi.
Honorable Ssenyonyi bagenda mujjako abasirikale bwakera ku makya nga talina abasirikale tasitula kigere kuva mu nju situle bullet emulinze bwe wanaaba waliwo ekirala ekyetaagisa again nja kujja kuba ekiro kyonna nja kubeerako paka ku makya. Mukama abankuumire